musaamu musobola omusiiwuula naye bwe mba musazeewo n'alabika bulungi n'abagenyi baffe abazze ate nakyo tusanyukira. N'alisabye omukulu Mwami Faizo osooka otuwe essaala eggulawo press conference eno tutandike bulungi. Mbeke musabe. Bismillah. Mukama Katonda waffe tukutendereza, tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Tukwebaza olw'ekyengalo ky'obulamu bwetuwadde, tukwebaza olw'akadde kano, tukwebaza olw'ebitone byewatuwa. Awo nno nga tukuŋŋaanye wano nga abaana ab'endeemu tukusaba okuwe akadde akalungi. Ekiseera kyetugenda okumala wano kibeere kya mugaso gye tuli eri ffe ng'abantu, eri eggwanga lyaffe okutwaliza awamu. Okusaba byonna ebigenda okukolebwa wano bitegeko omukisa. Abali mu kifo kino Mukama tebalina bizibu wabula balina okusoomoozebwa. Tusaba buli ali wano Mukama waffe obeerenga omumalirawo okusoomoozebwa, okukwasa enteekateeka eno eya show ya muto waffe, mukwano gwaffe, mukwano gw'abaana Conrad. Tusaba Omukama w'omukisa byonna gye tugenda abantu bajagale era babeere nga tufunamu ekyo kyennyini Mukama Katonda kyewatuteekerateekera. Okusaba byonna bye tugenda okukola bibeere bya mukisa mu maaso gaffe n'eri eggwanga lyaffe. Bino byonna tubisaba ggwe Katonda eggulu n'ensi, tulibakkiriza ekimala, tuddamu nti amiina.